ekifo kye baagala okunzijamu saakivudde mu mwendi kambabulire mukulu Ssenyonyi nze chairman wa Government Assurance Committee eya Parliament nze gwe wabadde ogoba wannemeddwa ekyo kitegeeza oli mujega kitegeeza ebyobufuzi tobimanyi ebigambo byoyogera tojja byetonde enkya ng'oyogedde bingi ekikolwa kya Ssenyonyi kitegeeza nti mujega kitegeeza nti ebyobufuzi tabimanyi. Naye basajja mmwe layisinsi y'okuvumanga abantu abalala mwagijjawa ffe abantu abalala gye tutasobola kugifuna gye mwagijja baweesayo bbiri zokka aba NRM ne bamukomba mabina ba NRM nti owa NRM akkirizibwa okuvuma kubanga ye ayina layisinsi ne mukomba mabina Bwanika akkirizibwa okuvuma kubanga naye ayina layisinsi naye ng'omuntu omulala ne bw'avaayo n'amusongamu busonzi lugalo nti bannange wano sikkiriziganyizza naawe nga batandikirawo okulutongoza oluyimba nti mulabe bahuliganizi abatalina mpisa abatalina muntu yenna gwe bawa kitiibwa naye nga ye olufuna akazindaala okwanikula ku bayita bahuliganizi abayogedde mu bukkakkamu nga bamwadressinga abamukubisa facts nga bamwadressinga ate mwana wattu yajjanga huligani era najjirayo ddala character eyowa huligani bannange huligani tekitegeeza kwambala butishaati buno bwennyambala huligani tekitegeeza butasiba ttaayi osobola okubeera huligani naye ng'oli huligani mu ttaayi osobola okubeera huligani naye ng'oli huligani mu suuti bano abasajja be bahuligani abawedde emirimu naye baanoonya gwe bambaza ekyoba huligani olw'okuba nti tuli bavubuka bato ate nga tuli kirini engalo zaffe tekuliiko bubbi tekuliiko bulyake tekuliiko bukenuzi tekuliiko musaayi gw'abantu ne bagamba tubambaze ekyoba huligani tubambaze ekyokuvuma tubambaze ekyobutaba balala kitiibwa naye nga in actual sense be bahuligani be bavuma abantu era be batawa abantu bonna kitiibwa. Imagine eyo statement gy'akoze singa yeekolera itongwa ye yeetunuzzaamu essimu n'agyogera singa lumbu ye yeetunuzzaamu essimu n'agyogera singa simu ye yeetunuzzaamu essimu n'agyogera oba omuntu yenna atali connected ku secretariat atalina bukulu bwonna mu national unity platform wabula nga naye awandowooza ye ng'omuntu eyeegulira data we ng'omuntu eyasalawo okukozesa eddoboozi lye n'akasimu ke ng'omuzindaalo okuweereza ensi ye senga owulira bw'ali attached ku nuupu essaawa eno oba ku Bobi Wine. Bobi Wine abaana bo bavuma abantu abaana bo bakkakkanya abantu kyokka ggwe tobagambako lekeraawo okutusindikira abantu batuvumenga tokiddangamu okutusindikira abantu batuvumenga era singa statement eyo evuddemu zaake singa ne Parliament yatudde dda singa ne Parliament yayitiddwa dda nga n'ekigendwa kya kumugjamu bwesige akakiiko kaali tudde okumuwozesa lwaki zaake kino zaake tekirina mpisa ebyana ebitalina mpisa bihuligani naye Bwanika wuuyo ayise musajja munno omujega nga ne musajja munno oyo ayina abaana nga nabo bwe bagamba nti balina abaana nga ne musajja munno oyo ayina abantu abamulabirako nga nabo bwe bagamba nti waliwo ababalabirako nga musajja munno oyo ayina ekitiibwa nga nabo bwe balwanirira okubeera n'ekitiibwa naye tatiddeemu wakati mu kamera munnamungi w'omuntu abasatu abaabadde ku mukolo gwabwe n'ayita musajja munne omujega naye nga gwayita omujega yamwadressinze mu ngeri ey'ekitiibwa era n'ateekako n'erinnya nti honorable ye najja oli mujega mu byobufuzi tonsobola tolina kyomanyi wakajja mu byobufuzi waliwo emyaka gya covid kyengakasa ffenna gye tutabala ebbanga lyonna Bwanika lyobadde mu byobufuzi wali myaka gya covid eryo tetugibala kubanga toyinaayo achievement yonna mu bbanga lyoyogerako lyobadde mu byobufuzi tobeerangako yadde chairman wa LC tobeerangako yadde ow'amawulire ku kyalo tobeerangako yadde ow'omuluka obadde n'ekibiina ekitalondangayo yadde kansala yadde LC naawe ojjo yasaamirira olinganga empuuta ensuule mu butto olinganga emmese erikka masu olinganga embwa eri mu ggobe olinganga emisoto egisinda omukwano gwe mujega tonsobola ze mmaze ebbanga ddene mu byobufuzi gw'oli mujega nedda yemmwe abasooka mu kibuga naye ate yemmwe abafunye ssente oluvannyuma toyina kyoli
emyaka gyonna gy'omaze mu byobufuzi gitte egyo gya covid toyina kintu kyonna kyewali ogjeemu ng'ogjeeko ssente z'obbyenga ewa Museveni naye ekirabwako ng'omulizi awards ng'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu waliwo award etali award naye n'okutwala ababaka abangi mu paalamenti eyo ebeera award oba okufuna bakansala abangi eyo ebeera award oba okufuna ba LC chairman LC5 abangi eyo ebeera award ebbanga lyomuna lyomaze mu byobufuzi Bobi Wine yakuyambye n'akufunirayo ka award k'okufuuka MP toyina kyoli obaddemu ng'ekisiikirize obaddemu nga makolima okula mu byobufuzi kyekikulu n'eki kyofunye mu byobufuzi kyekikulu achievement sizo kulweggwanga siggwe ng'omuntu mu byobufuzi kyekikulu okulwa e Kampala si kyekikulu n'ebyewunyo by'okoledde e Kampala kabanga katono k'omazeeyo kyekikulu lekeraawo okwesudiyamu oludde mu byobufuzi gwe kyogamba experience gy'olina mu byobufuzi ekutuma kuyita bantu bajega ekutuma kuvuma musajja munno bisiyaga ekutuma kwekolanga bitajjansa nkusirirawo ssente Bwanika bw'oba onsinga eby'obufuzi netta nze nkiddamu Bwanika bw'aba nsinga okutegeera eby'obufuzi netta ate nze sirina levo zo ne Ssenyonyi weegezezza ku munene nnyo gwe jangu gyendi nze kka yeekole yayitongwa tutunke tonnayiga bya bufuzi singa wabadde omanyi eby'obufuzi wali kiragidde ku mpuuga nze nkubuulira nze n'ekikopo nsobola kifuula ennyweso ekitiyo nsobola okiyita ejjiiko ennene ate ejjiiko nenkiyita ekitiyo ekitono naye n'empuuga obupuuga yakulemye okuwolereza yakulemye okujja mu bunnya ng'ate yeggwe abadde liida bwe bamuwoleza naawe oli wano ojejembuka n'owanika engereka oli wano owanika obulevu obw'envi nga n'emabega ekusaakaatidde wazzeeyo envi naye ng'olina n'abaana ng'okyayogera ebigambo ebitajjansa then enkya abaana bo nga bawulira nti naye baakuvumye ng'ojja oyasaamirya n'obuviibwe banvuma kyokka nga nina abaana nabagamba ffe tuli basinayipa tetukuba atali mu sabbaawa tetuli ba bumundu buno obw'okumansira obumansizi tetuli bakuba masasi gano ga kyeyonoonere yenna eyeetadde mu sabbaawa gwe tukuba kakati gwe abaana bonna bakkirizibwa okukuvuma kubanga olaze nti okuvuma muze mulungi era nduumira abantu mwenna okkirizibwa okuvuma Bwanika ekivumo kyonna ky'oyagala nga tomuwadde kitiibwa ky'obwa honorable era nga tomuwadde kitiibwa ky'obwa taata kubanga naye mu kujja okuvuma ono azze ng'akimanyi nti honorable era azze akimanyi nti taata naye asoose n'abyeyambula n'abiteeka ebbali asobole okuyisaawo ekivumo kye kakati nammwe mukkirizibwa okumuvuma ne bwe kuba kumukuba nga mumusanze mukkirizibwa okumukuba dawa ya moto ni moto olw'okuba baatulaba nga tuli myaka mito olw'okuba baatulaba nga tuli bavubuka bato ate nga tuli kirini nnyo tewali kyoyinza kutugonnomeka ne kitukwata ne basalawo n'okujja n'ekyobahuuligani ne basalawo n'okujja eky'okuvuma abantu n'emmengo n'ebeegattako mu busiro obw'ekitale nnyo avuma abantu aba Buganda ennono eza Buganda bazoonoonye gwe batakkiriziganya naye gwe bavuma but in actual sense siwulyangako yeekola yayitongwa nti abavumi siwulyangako lumbuye nti abavumi siwulyangako asiimwe nti abavumi naye ow'omubbo yennyini adedera n'emmengo era nga mmengo ye yamuwagana okugenda mu byampuuga nga be balowooza nti be Buganda bakwata akazindaala atandikirawo kuvuma abaaye ffe bayeekolera tutte ennono za Buganda Bwanika yazikuza ekyo Bwanika kyakoze kyoleka nnono za Buganda nti Obuganda buladde era singa omunyola ajja n'abuuza nti oyo muki Muganda akolagana butereevu n'emmengo abakama be basobola okumuwulizaako akolanga ani mu Buganda nti nedda talina kyakolanga mu Buganda naye honorable ti honorable kyekyokka nti nedda takoma bukomi kubeera honorable naye mukwano gw'ow'embuga era ye bakukuta tuswalira wabaaye ekyo Bwanika kyakola kyekizza Buganda ku ntikko ezo zennono za Buganda bulijjo ze mwogerako ekyo kyekitiibwa kya Buganda ekyava edda ng'enkya olaba Katikkiro yeesimbye mu kifaananyi nga Makolima ng'ali ne Bwanika eyayisa omuntu omujega eyayita omuntu omulala omusiyazi
akozesa ebivumo byokka ng'ekyokulwanyisa kinaye najja n'ayasaamirira ng'empuuta. Temumanyi byabufuzi, temuwerere, muli bagwe kiyenje bwe ntuula okwogera ku politics. Bwe ntuula okwanalizinga politics, gw'oli kiyenje nnyo oli ddandala nnyo kunza ate kyeyoleka lwatu gwe ate ani yawangudde mu lutabaalo luno lwe tubaddemu. Wali ku sayidi emu ng'omwogezi, nga ndi ku sayidi endala ng'omwogezi. Ani yawangudde? Ani yasinze? Okyatweyita? Oyina ne kyomanyi ggwe ku byobufuzi? Osobola okwanalizinga ebyobufuzi ne bwe kuba kuzannya byabufuzi bya kigezi tosobola. Omanyi gwe ojja kulowooza nti obadde ng'obizannya. Bw'ogenda mu gavumenti bw'olimba nti oliko opposition tekyoleka magezi mangi g'olina. Kyoleka bussiru bw'abantu be wawangalirangamu abatasobola kukulaba. Omanyi omuntu asobola okudduka emisinde ne yeewaana bw'atebenta. But in actual sense ng'emisinde gino gyadduse n'atuuka okuwangula kyoleka bunafu bwe badde avuganya nabo. Kubanga omuwanguzi tolaba bw'asaanidde kuwangula. Kakati ebyobadde ng'osiriwaza ebbanga lyonna abantu ne balowooza nti oli kirini bw'ogenda mu gavumenti bw'ojja ku opposition nedda tekikufuula mugezi. Kikufuula nti bw'owali oli nabo ate baali bajega nnyo kubanga mu kibiina ky'abagezi gwe tosaanidde yadde okukwata ekifo ky'ekikumi. Kyokka ate waliwo generation mwe wakulembererangako nze kambanyumizi. Nasomeranga eyo e Butambala ne ŋŋenda nvayo naye nga nze yali akulembera. Ne ŋŋenda nvayo ne nkyusa essomero eddala eriyo okumpi n'ekibuga. Oba nali wa munana ne mmanya nti eri saali mugezi. Justin nali mu basiru. Kakati naawe Abedi Bwanika tewali mugezi. Just wali mu basiru. Era tewali mu kusiriwaza bali. Wali mu kwesiriwaza. Bali bw'oba abasiriwaza n'obeera successful. Ku mulundi guno we wagezezzaako okugeziwala osiriwaze ffe. Ate wawunzise weesiriwaza. Sisobola kudiscussinga politics naawe. Kubanga mmanyi wenkukwata n'onyiiga. Manyi wenkukwata n'osanyuka. Manyi kiki ennina okukugamba mu budde ki ku lunaku ki okusinziira ku ki okoze ki era mmanyi wensobola okukukwata n'olyakitinga. Tonnayiga byabufuzi gwe. Just oli feesi nkadde mu byobufuzi. Yemmwe Saala yali wa 9 n'azaala omwana. Tekyamagero kyo kizze ku ssaawa esembayo. Kakati oli wano jejembukira abaana enjuba zaabwe ziri mu kumeruka obumerusinga yeegudde. Oli mujega nnyo mu byobufuzi wakabiyingira. Ono eyakabiyingira asobola okulaba ensobi n'agyogerako ng'ensobi. Regardless mu nsawo ye muyingiddemu mmeka. Gwabiruddemu tosobola kulaba nsobi. Azirongaazi balina ke bakuwaddeyo. Kitegeeza experience yo mu byobufuzi. Eringanga muchomo gwa nkima gwe tutagenda kulyamba tuba twayigidde bwerere. Experience yo mu byobufuzi teyina kyeyambye ku munna Uganda. Terina kyegasse ku munna Uganda. Era okufaakwo kuli jaguzibwa okusinga amazaalibwa ago. Naye abantu mwenna mbakubiriza yenna asanga Bwanika nayogera ku Bwanika okkirizibwa okumuvuma ekivumo kyonna kyoyagala kubanga yatulaze nti ebivumo tabirinaako buzibu era naye kyekyokulwanyisa kyayina. Kakati ate omusawo ajjanjaba okusinziira ku sipiidi y'obulwadde. Era y'ensonga lwaki bw'otwala omuntu ng'aweddemu amazzi eccupa esooka sipiidi kweddukira ebeera y'amaanyi okusinga ku ccupa eziddako. Ekyo kyajjiddemu kyemuba mwambalanga nga mumwadresi nga mukkirizibwa okumuvuma ekivumo kyonna neekuba kumuwemula still mukkirizibwa kubanga alaze nti kiri okke. Bwe munajja okumwanikula abajega bagenda kuvaayo bajejembukane. Annange kino ne kino tebawampisa munono kitiibwa tebalina muntu yenna bwe bawa kitiibwa omuntu omukulu tebamulaba mu kamwa ng'abunidde. Ffe wano obumwa tubulengeramu n'akamiro ne tukalengeza. Ffe wano kasitooya sama akamwa tukalabamu. Era waliwo akabinja akabadde keefudde ak'ekitale nnyo akabadde kalowooza nti kamaanyi nnyo twakalaba mu kamwa. Twakalaba mu kamwa ate mu ngeri ey'ekitiibwa with facts. That's why tebalina gye basobola tulopa ogamba abaana ba Nuupu bavuma
wali ogamba waliwo yavuma Ssaabasajja Kabaka Bemba Musota pressure ye wamukwata n'omutwala mu kkomera lwaki nze togunteekako kati Mayiga oliro ya mulamba bw'oba okakasa nti ninawe nali nkwebulidde bw'oba okakasa nti ninawe nali nkuvumidde gufairingi as simple as that hali kyogamba nze ndi untouchable nga pressure Musa yete yali untouchable era omuvumi gwe gwayita omuvumi wadde nga mmwe mwali baamutuma era ye mwamukwata lwaki nze yeekoya temunkwata temugamba ndi untouchable lwaki kali temukwatayo omuntu nga mumuvunaana kuvuma Mayiga tewali amuvuma ekyo kye bamugamba kyali n'erinnya lya Lumbuye nalitongoza nti wasaanya gwate bino byakola bigatta ku Buganda olwaleero oba bisaanyawo Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka olwaleero ali mu ssaanyizo mumutulima mwamutwala mu ggonero naye nga mwamutwala mu ssaanyizo mutulima nti mwamutwala mu ssasa naye nga mwamutwala mu ssaanyizo lwaki oyo abeera asaanyaawo tafuuka wasaanya ekyo kivumo abaayi mwolwo Mayiga mbeera mu muvumi oli najja n'awolereza ababbi n'atuuka n'okuvuma abantu n'atuuka n'okwessa aboobi bwa Mpuuga bonna ne mugezaako muluŋŋamya abula nga bwe muluŋŋamya abaana bavuma tebawa nnono kitiibwa Bwanika aziwadde yeebale nnyo ebalireeta ebirabo by'okuwa ennono ekitiibwa aliire wagazi nze saagala nze nnono ate nnina ennono zange nti yenna eyeekiika mu kkubo ly'okununula ensi yange ng'ate mu nsi yange mwe muli eggwanga lyange nina omugambako mu mbeera yonna kasitamba nga simuweebudde nze bwe nkugamba ku miliyoni 5 nojja n'akazannyo kampeebudde nga nnina abaana naye wabba okimanyi nti wazaala tewali mugumba oli bwabba n'osalawo okumuwolereza nga tofudde ku kitiibwa ky'olina tugenda kikwambula kubanga ffe wano tukuba tetwagala ogube nakyo oba ntegeerekese bulungi ba sweet ntegeerekese kale bino byonna Bwanika ali mu kubikola okulaga Mpuuga mbu teyamutomezza alaga mbu ye last man standing n'ekyo tekikuwonya era Mpuuga yataddewo obukadde 3 amuleetera omutwe gwa Bwanika omusajja wamutomezza dda ate omuntu omugezi yoyo ategeera ensobi eri mu nsobi gy'ali mu kukola naye tokolanga ensobi ebbiri omulundi ogumu gye buvuddeko nabagamba nti omuntu ow'amagezi amatono gamuweereza nti genda ogule malaaya ku luguudo naye wadde ng'ekyo kyakola nsobi takolerayo nsobi yakubiri kumwebakako nga takozesezza bupiira waakiri ne mu ky'obusiru akoleramu ekyamagezi n'afuna obupiira asobole okutaasa obulamu kakati Bwanika aguze malaaya agitutte ate agirumbye nga teyeesabise nga tayambadde nveera ensobi bbiri mu nsobi emu awo wennyini mu kifomo yabadde ayimiridde ensobi omukolo ogwategekeddwa nsobi kyokka mu nsobi akoleramu ensobi ey'okubiri Bwanika watomezza omusajja atajjukira n'ogwo omukolo gwo wagupika kyokka nga ogwo omukolo yabadde minzaani epima Mpuuga yalisigadde nga Mpuuga yalisigadde nga bw'abadde totegeera kyazitowa ogaba akasajja kalina by the way ffe tulwana wano naye ng'omusajja oba omuwulira nti ayinamu nti azitowa musinga akweka kaadi ye ey'okweka sayizi ye omujega yagenze ku bagiyita batya road toll ng'ekimotoka ekitissa omusenyu n'erinnya ku mizaani ne bapima ne tutegeera nti awukira mulaatiri simuli nsawo ya ppamba nsawo ya byoya bya nswa kyokka bw'omutunuli olaba nga azitowa naye bwe yalinnye ku mizaani ne tulaba nti simuli era kisa ekyasaanyizzaawo Mpuuga ye yakyeweesereza ng'ayambibwako Bwanika oluvannyuma lw'omukolo gwo kwe kugwa kuba babadde ozze kwepimirako maanyi kulaba oba ozitowa najja nze waliwo ababuuza y'obugaalubindi buli omanyi alina ebigaalubindi bye ebiringa ebyabalubbire ebiringa ebyabookya ebyo waliwo ababuuza kati Mpuuga ozzaako ki ogenda kuba pulezidenti ogenda ku Nuupu Party pulezidenti oba ogenda kutandikawo ekibiina ekikyo ebyo byonna byemmenye waggulu awo mbisobola naye mu kaseera kano ngenda kulwanira nnyo
okutakabana mukwano musimanyi okutabagana mukwano fere twagala tutabagana naawe oyina tutabagana na Uganda ng'ensi ng'ogiddiza ebyagivaamu tetwagala tutabagana naawe mukola byonna sirinaako kyenjagala oluvannyuma lw'okulaba ttaanaapu nga ttaanaapu tewali nze nategekako ekivvulu ekintu ekyo ekyakutuuseko kyantuukako mpuuga nze nategekako ekivvulu nagenda n'enveeyo e Bulaaya waliwo omuyimbi bulijjo gwenda bamulabira ku intaneti ng'akuba nenzya ku ground ne mupangisa naye ng'omukolo ogwo nteeseteese osabirako girlfriend obufumbo nteeseteese okugabirako akaweta akawiri you marry me naye wallahi tewajja bantu bwe mba nafuna abantu 40 ne kitta kiri mulaalo y'okufukaamirira omukazi musabe obufumbo yafiiraawo kaakati naawe wabadde ozze n'amaanyi ngoloza ttaanaapu weewera ogenda kukangaza olangirira awo nkuwemye munnange ttaanaapu weeyabuze nodaivatinga ngera nange bwe nakola ku kivulu by the way nsobola okubitegeera ate nekyoyitamu kati nsobola okukitegeera nze ekivulu kyansala nenzirayo waka n'emitwalo aga mu kivulu eky'obukadde 10 naddayo waka n'emitwalo aga naye gye emitwalo 2 gye nasooka okukozesa n'engisaanyawo nzireyo ku 0 gye nasooka okukozesa n'engisaanyawo nzireyo ku 0 nenzirayo nenneebaka neŋŋamba nga nnindirira enfambi kaakati naawe essaawa eno ky'oyitamu nkimanyi mpuuga ekigenda mu maaso mu bulamu bw'essaawa eno nkimanyi tolya ntonywa amasimu tokwata naye yabwanika gikwate ayinza okuba akugamba w'omusanga w'onaafunira omukisa ogumufumita ekiso oba ogumuyiira endomolera y'asidi oba ogumukuba obukyafu bukuŋŋaanye essaawa eno omuyaayi ali mu kattu yeekwesa alina obuswavu alina okukkakkana abadde yeewaga nnyo abadde eyogera nnyo era waliwo nawo n'obusente bwe babbye mu Museveni ng'alowooza nti ono yagenda otulwanyisiza Kyagulanyi ate omuntu yenna asobola okulwanyisa Kyagulanyi so si ggwe mpuuga kati mpuuga n'obwampuuga bwo ani akumanyi gwe mpuuga obukulembeze bwe buyinza n'okuba buyina kukoma mu nnyumba yo nga ne Masaka mukungwe wooli oliwo mu bukyamu najja ngenze kwebaza Mukama Katonda olw'emirimu gyankozesezza naye nga naawe waakoledde tewali yadde borehole nga wennyini waakoledde waliwo amasomero omutali madinisa waliwo amasomero omutali desike waliwo amasomero omutali mbaawo nga wennyini waakoledde bakyamaala amasomero n'obusa nga wennyini waakoledde abaana bakyasoma n'ebitabo ebisalemu awo wennyini waakoledde abaana tebabawa penso nnamba abazadde awo wennyini waakoledde omuzadde n'oddayo n'omugamba nti peeni enguddeko abula kutta ali awo ajejje embuka nambw azze kwebaza Katonda olw'emirimu gyamukozesezza egiriwa gwe waakoze omanyi abalokole bagamba nti olumala okulokoka oba otandise bupya essuula y'ey'obulamu era ekitabo kyo kibikkulwa bupya mirimu gyemirungi n'emibi gy'okoledde mu budde obwo gwe mpuuga obadde tonnatandika era ku Kyagulanyi wano w'obadde otandikidde naye nga bwe nkugambye nti bw'omala okulokoka ekitabo kyo nga kibikkulwa ebibi n'ebirungi ekikyo bwe kyabikkulwa mwasinga kgendamu bibi oluvannyuma lw'okulokoka mu bufunze wajja mu kulokoka ng'olina ebibyo bye weenoonyeza kati wuno mpuuga era mwanika azzeemu okugumyagumya akulaga nti asobola okuvumira abantu ayongera kukunnyika nga bwe naggambye nti bwanika tabangako buyambi gy'oli bwanika abadde nga kizibu gy'oli bwanika lwe lumba oluli mu kukutawanya bwanika lwe lumba oluli mu kukubonya owulira otya kati lya munnange ze nkubulya wano wooyolekedde weetaaga bantu balidde emmere obuswavu obuliko enjala todda mu kwekubagiza bakuwa ebifi by'emmere olye bakuwa ensaka y'amalwonywe va mu bintu by'okwekubagiza kubanga gwe wennyini weekwatidde akaso akakubaazeeko obulago weeteeka otya ku minzaani ng'oyagala kwepima na Kyagulanyi wabadde olowooza ki wabadde otunuddewa
ne wali kuki eyo nga bikyali awo musajja wange Mpuuga wali kuki ekirowoozo wakijjawo kukemettererwa emmeme ati ayina obugambo bwe ayina ka dictionary k'Oluganda kasoma alowooza nti ka dictionary k'Oluganda kasobola okuwangula Kyagulanyi era alowooza mbu amanyi nnyo Oluganda bamuleeta ku TV nanga era okutyako omuntu ng'okemettereddwa emmeme bannamasaka bannamukungwe bakemettereddwa emmeme ne batagenda wa mukulembeze waabwe kakati oluvannyuma lw'okukemettererwa emmeme ne batagenda wa mukulembeze waabwe n'omukulembeze waabwe emmeme mukemetteredde essaawa eno wenjogerera akyebisse Mpuuga kale komawoko ku TV oyogere bw'oba musajja komawoko ku TV oyogere nga ne mukongozi wo wuno ali eno kakati ayogeza busungu ayogeza bukya ayagala kukuba bantu oyo mujjegga talina kyamanyi ku by'obufuzi yenna yeesumisa afaananidde ddala Yuda Isikaliyoti ate nabagamba Mukama Katonda takola nsobi nze lunaku lumu nayambalako akatishaati nga kaliko ekigambo be free nembaako gye ngenda naye wakati mu kugendayo nga nange ndaba sisaanidde kugendayo mu katishaati ako kubanga abantu b'engendo sisinkana babuvunaanyizibwa bannange bwe natuuka wali buli omu ne yeewuunya gye ekirowoozo ekyambadde be free ng'ate era gwe mulama gwe twali tugenda discussingako kirageeza nti waliwo ebintu ebyevuga byokka bw'oba ku kooloyo ate mu kiseera kye eky'okugwa buli kijja kiba kikusuula ekirowoozo ky'okunangoloza kinaakubbulula kikusuula kimala okukusuula ne weebuuza kino kyanzijidde kitya kino ekirowoozo nakemettereddwa nti emmeeme okukyeyingiza mu mutwe kakati Mpuuga lwaki wakemettererwa emmeeme okusalawo okwerinnya ku minzaani kyokka okulinnya ku minzaani tekyali badde kibi singa ejjinja lyoba weepimirako nga bwe buzito bwo naye ng'ejjinja Kyagulanyi omwepimeko kakati oli eyo omukyala akuyita jangu olya emmere nze saagala lya emmere Mpuuga lya emmere omukyala akuyita jangu olya emmere nze saagala naye abantu bazibu ne Katikkiro gwe nayitanga owange mpaawo lazima yalinnyayo abaakwaga aba NRM abaki bonna tebalinnyeeyo era nendaba musajjawo ng'akemettereddwa emmeeme omanyi atunulanga atunudde mu katuli ka ttooyi y'omukyalo naye nno njogera ku Sseggona naye ebintu bino eby'okkubira abantu amasimu olw'okuba baagala kaadi ne mubagaana okujja ku mukolo ogw'okwebaza Katonda bannange kikolwa kya busiru nnyo it is an idiocy act togamba ne Mayiga ayagala kaadi ya Nuupu n'Omuteeba Siimwogerera ayagala kaadi ya Nuupu ani omulala ayagala kaadi ya Nuupu bonna abatazze n'Amonge ayagala ya Nuupu ne Tayebwa ayagala ya Nuupu bonna ababadde nga babapika abatazze baagala ya Nuupu mukwano muleke kuswala kwammwe kukasukira abantu balala ekivulu mwalanga ekituufu kyo kiri mwogwa mmwe mwagukola mwalanga ne ku ssaawa esembayo ng'enkya mukolo kabeejumbira yennyini ekitereke kye tulina ossaba okululira ku mukolo ate nga kyekikuba drive fedda mu myaka gyaffe omuyimbi yalabwanga kamusasudde oba yo yekka agenda okubeera ku venue waalina okukole era ne baasi mwe baafulumanga baazisibangamu kateni y'olukuubo sayidi ne sayidi ofuluma mu baasi kuyingira mu kikaali olaba akasasudde ekkoba yekkooyo ateekeddwa okukulabako ng'oli mu venue omugole eyali sabuukuluddwako olwo yasiibye azunga nankwawa aziwunyiriza abantu abeeyo gye muli ffeno nga tuwaga bakkube Ssaalongo yuza Ssaalongo ono Mpuuga ayina amaanyi naye nga tewali yaddomu mulaba atambuza ggono Uganda politics ayimiriddewo ku lwa Mpuuga ayina empisa Mpuuga amanyi ebyobufuzi laba namungi w'omuntu today we are in history making oba tomorrow we are gonna be in history making bakkube Mpuuga abawuzi b'obunyama ffe bwe tubadde simwanika yekkaye muwuzi w'obunyama oba saababujjanga Brian White bokka be bawuzi b'obunyama naye waliyo n'abawuzi b'obunyama awo ku gurawundi bakkube Mpuuga n'akubanga akuba jjambo obanga azikubira nti
oba bubizibwe mukungwa obubizibwe ku kyalo bonna agenda abuyitaayita munoonya gwakubira jambo tomulaba bakube Ssaalongo Mpuuga yuza baba ayine gono ayogeza gono ono Mpuuga mulala mujja kubonaabona naye Uganda ebadde ne bannabyabufuzi ne munnabyabufuzi alinganga Mpuuga ayayayaya tetunnamulaba yuza Ssaalongo nga tewali yadde n'omuntu n'omulema n'omu ali mukazi we ali mumuyita switati jangu ofuneko okulya nze saagala buli muntu yannesambye ne Katikkiro kakati alina obuyimba bwakafeera bwakuwa obukolima enze kye natidde si bantu bano neekanze buvumu mu myoyo gye balina naawe bazuulemu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira Yesu Kristo olukaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekibya bakooleza ddala mu kimu laba bwe baamala omummotoga ne baamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye baazimwambula era abo wakati munnange mukwemuukirana ono enninga ezigula omuwendo Mpuuga waabwe ne bankomerera kyokka bonna bakolanga ebyo bakubirizanga ensi nti ndi w'amaanyi tuli bazibu bannange nabatusuza empewo nga tuzuŋŋana n'ensi bafuna akadde eri omumwa weppono okunyuma abeeyagaleko ne beetaba mu bikoosi bino bakube Ssaalongo Ssaalongo amanye ebyobufuzi n'alabye abantu abalina obuwagizi e Masaka ne mu Uganda yonna okutwaliza ewamu naye Ssaalongo Mpuuga yasoba ayogeza gono n'ofuuka ekisekeri ente y'abato n'ofuuka ekyokuzannyisa toyagala kulya mukyala ŋŋambye toyagala kulya toyagala kunywa toyagala bagenyi tokyakwata masimu okuba nnyimba zikolima okuba nnyimba zezzaamu maanyi okuba nnyimba eziraga nti okakkanye nnyo lya si ggwe asoose okusobya lya olaba n'abasibe babawa emmere ate ggwe omusibe alyeba oli musibe Mpuuga wadde ng'oli musibe ng'osobola n'okutambula abasibe bali emmere lya ekyazze ekirijjo kireka ne kijja kiba kyakujja ate kye kibaawo kirekanga ne kibaawo kubanga kiba kyakubaawo lya obusungu tobuteeka ku mukazi obusungu tobuteeka ku baana ly'emmere Ssaalongo ayogeza gono nalabye abantu abalina obuwagizi e Masaka ono Mpuuga yasoba bakube Ssaalongo bayuze Ssaalongo z'okuka olya emmere kwata n'amasimu ga Bwanika osanga olina woonafuna omukisa ogukasanga okatudde kayiire endomola y'asidi kambulemu kafulume kambule obwerere kasigale nga kali bwerere ng'ate mukaliisiza amenvu kadduke ng'ennyina beekunkumukira bane Bwanika kikolimu nolaba Bwanika atunulanga kipusi omuyaayu wallahi njagala weetegereze Bwanika weetegereze n'omuyaayu gino egikaaba nga waliwo agenda okufa enkya wallahi Bwanika atunulanga omuyaayu ne bwe yagenda kulippira booda amutegedde kyentegeeza mmanyi ne bwe wagenda kulippira booda n'ogizaalamu omwana wallahi Bwanika atunulanga omuyaayu nedda si kuvuma Bwanika atunulanga omuyaayu kati golaba atunulanga ki amazima Bwanika atunulanga omuyaayu oguwedde emirimu bw'atunula ati olaba omusota ambawe ekyokulabyako ky'omusota omusota Mukama yaguwa olususu olulungi ne gwe weebuze lwaki gwesisiwaza kyokka ng'ate olugave Mukama Katonda lwe yakola ng'era lufaanana bubi osobola n'oddukwatako ng'omusota ne bagutta tosobola gukwatako musota kiba kikolimo kati Bwanika bw'omutunulira olaba kasitaani akawedde emirimu ka serpenti
akakema mpuuga nti lye ekibala ekiri mu nnimiro wakati y'e Masaka kandi musajja wattu ebizibu ebyavudde mu kulya mu kibala ekiri mu nnimiro wakati y'e Masaka bimuleetedde kwekweka butalya butakwata ssimu kuwalana bonna ab'omu nnyumba baagala bw'omukubira gwakwata owaye gwe bw'omukubira akwata mumutukuumireko mumugambe teyeetugasiye enkomerero lwakuba nti ensobi ezikoleddwa mu bukadde ziba nzibu nnyo za kwamendinga ziba nzibu nnyo za kutereeza ziba nzibu nnyo za kuyunga kubanga wano mu bukadde emyaka mpuga gyalimu gye giditamininga ekisembayo kantwalire ennyaba ekiwalume ekye n'ekkooti ya ssebe mu bugumyeko abampa ebyange nga baali ku nsi n'embeebaza n'ebyange ntemamu nga birabaana buli omu n'akakaawatanyizeeko ebisigaddewo katuubiwute nanfumbira ebyange bwe bitya nti biggwa byokyawe naafunangawo ndi mwangu okujja tuwayo ebitunyumya